President w'ekibiina kya National Unity Platform NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ali wamu n'abakulembeze mu kibiina kino okubadde akulira obuvuganya gavumenti mu Paalamenti Honorable Joel Ssenyonyi wamu n'abalala basiimye abasuubuzi wano mu ggwanga olw'obumu bwe boolesezza wakati nga balwanirira obwenkanya. Bano basinzidde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire lwe batuuzizza ku kitebe kyabwe ekisangibwa Makerere Kavule Ttuntu lya leero mwe baaniririza abantu okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo ababeegasseeko nga bano bakulembeddwa yali ssentebe wa disitulikiti y'e Masaka Judy Mbabali. Njagala mmanye nti oyo atwegasseeko nga ye abala kifu oli waafu. Kyagulanyi agamba nti amaloboozi g'abasuubuzi gano gaakwanika emivuyo n'obubbi obuli mu bitongole bya gavumenti kubanga bo bannabyabufuzi bwe babyogerako baba banafuya. Batuna ne piisi emu batembeya n'okutembeya kyokka bo babaggyako emisolo gwe munnansi tebakujjako musolo bo babasaasira emisolo munnansi tebamusaasira musolo. But what is even more powerful, more painful is the wastage and the luxury and the opulence that these thieves are enjoying at the cost of the taxpayers and the entire population of Uganda. Ono yennyamidde ku ngeri abasuubuzi gye bayisibwamu nga beekalakaasa olw'eddembe lyabwe nga kino kye kiseera buli anyigirizibwa alwanirira obwenkanya. Same thing when teachers are suffering. The same thing when medical workers are suffering. So let us treat them the same. Kansubire temujja kuddamu gamba nti amu abakaayana okukyusa obukulembeze mwe muli mu politics. Kansubire temuddemu gamba ffe tujja okuzooganya tukube dictator ti ate mulinnya mu bintu byaffe. Ebintu tulina birinnyamu tusobole okukyusa eggwanga. Honorable Joel Ssenyonyi alambuludde ku bwayisa obubbi obugenda mu maaso mu Paalamenti y'eggwanga nga kati abantu beegabira ensimbi kyere ewatali kulumirwa bannayuganda. Kubanga abantu bano mu gavumenti olumala okwewola ssente ezo nga tebannabeera lwedde zikozesa baziteeka ku account gye fixed deposit account azitaddeyo ng'ezize n'afuna interest okuva mu banka ssente mpitirivu. Meanwhile kati ezo interest zifuuse zize n'eri yatuwola ffenna ng'eggwanga fe abalina okulisasula ndowooza olaba obubbi obuli awo. Bw'atuuse ku nsonga y'abasuubuzi ey'okwekalakaasa agamba nti kivudde ku bunyuunyuusi wamu n'obutalumirwa bannansi nga kampuni engwira zisonyiyibwa emisolo kubanga eri abazifunamu olwo bannayuganda ne babinikibwa emisolo ewatali na kusaasirwa. Finance yatuwadde olukalala kakati zino kampuni tusaba tuzisonyiwe omusolo buwumbi na buwumbi. Netubabuuza ku lwaki anti kampuni zino zina amabanja banyini babamu balwadde simanya biki twagenza okusima okutegeera baani bannanyini kampuni zino netusanga nga beebo bennyini abali mu gavumenti. N'abakulembeze abalala boogedde kwekalakasa kw'abasuubuzi ne basaba gavumenti okuvaayo erowooze ku bannayuganda mu kifo ky'okubanyuunyunta kubanga kino kyongera abantu okwetamu ensi yaabwe eky'obulabe ennyo. Abantu bangi baddukambira ne bajja bakola ssente mu busuubuzi naye bw'otandika okulaba nti ate n'obusuubuzi babulinnyiridde amaduuka gatandise okubeera nga maggale gaggalwawo olw'omusolo oguli waggulu ennyo n'ensolo za yagembi kitegeeza aliwo obukyamu. Weno bandibadde minisita wa trade yandibadde saawa eno resigninga n'okuresigninga kubanga tamanyi basuubuzi bano kiki bayitamu. Oluvannyuma ssaabawandiisi w'ekibiina kino David Lewis Lubongoya ayaniriza bammemba abajja ababeegasseeko n'alabula n'abalowooza nti bazze kufuna bifo nti baswadde wabula balina kugoberera mulamwa gwa kibiina. Tubasaba kye muyingidde mu kitegeere nti ffe tuli ku bya ddala tuli ku nsonga za struggle. Ye Judy Mbabali ku lwa banne ayogedde kibawaliriza okwegatta ku NUP nga muno mulimu ebyo banyigiriza nga bw'alambulula. Naye abantu bangi be tuyina ennaku zino tebali consistent. Ojja musanga nga oli ayogera kino enkyayogere kiri ssente bwe zijja ate akyusa enjogera ye ayogera ebirala. Okulaga obulumi okulaga obujiji okulaga embeera gye tuwangaliramu ewaffe mu Luweero Triangle. Kizza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV Agaleero.